Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atongozza akakiiko Ssaabasajja Kabaka ke yalonze okutegeka amazaalibwa ge ag'omulundi ogw'enkaaga-mu-ebiri. Tube n'akakiiko k'ebyensimbi ak'oku ntikko nga kakulirwa Oweekitiibwa Richard Mulema era nga ye mumyuka wa muwanika wa Buganda. Kakiiko Nambeebu. Amazaalibwa ga Kabaka ag'omulundi ogw'enkaaga-mu-ebiri yasiimye gakuzibwe ku ssomero lye erya Lubiri SS erizimbibwa e Buloba mu kaweefube w'okutumbula ebyenjigiriza. Okusinziira ku Katikkiro wa Buganda, ebyenjigiriza kye kimu ku bintu Ssaabasajja by'ataddeko essira mu mulembe guno omutebi. Asoosowazza nnyo ebyenjigiriza mu mulembe gwe guno. Amanyi bagamba nti obuwanguzi bulabikira mu bikolwa, so si mu bino ebintu ebigambo bugambo. Ndendowooza obubonero weebuli obulaga nti Kabaka asoosowazza nnyo ebyenjigiriza. Gwe bw'otunuulira amatendekero n'amasomero by'atandiseewo mu bugubi buno, mu bugubi mwe tuli. Katikkiro ategeezezza nti amazaalibwa ga Kabaka ge gamu ku mikolo egisinga okuba emikulu ennyo mu Buganda, ng'ebirungi byonna Obuganda bye bufunye byesigamye ku bulamu Katonda bw'awadde Kabaka era nga ly'essanyu ly'Abaganda. Asabye abo abalondeddwa okuba abeesimbu. Tubalinamu obwesige bungi mwenna, tubeesiga era nga bwe tutera okubagamba, Ssaabasajja Kabaka era nga kitaffe waffe ffenna, waffe abato, waffe abavubuka, waffe abakulu. Amazaalibwa ga Kabaka ag'omulundi ogw'enkaaga-mu-ogumu gaakuzibwa omwaka oguwedde ku ssomero lye erya King's College e Buddo. Nasaka Joweria ne Kiberu Siraaje, KTV Amalindirire.